Katonda ebintu bye tuyitamu abitwala personal. Ayogera mu Yobu essula ya 9 olunyiriri olw'okutaano nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu. Obusungu bujjira abasanyufu. Okunyigirizibwako kumunyiiza paka nga ajjeewo olusozi nalwo ne lutamanya kyakoze kubanga alutwala na busungu. Kale weegenderezenga nnyo oleme okubeeranga olusozi mu maaso g'abantu. Tomanyi gye bava baleke batambule olugendo lwabwe. Kale ndi mu position okugumya. Ndi mu kifo ekituufu okugumya. Nkitotya abakwekiisemu si be baatandika olugendo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba bitegedde. Totya. Yobu 9:5 ajjula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. God takes it personal. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.